osanga omuntu ng'abadde alinamu at least okutegeera 90% n'awuliriza Bujjingo okumala omwezi gumu n'abeera ng'agenda yeetoolako okukakana ng'ali mu 30%. Naye akyatudde aliawo atudde alinze mukubisa ngalo alinze mujjukiza oba omubuuza eno ekyali njiri. Okutegeragana bulungi. Njagala nnyo olutalo lw'okulwanyisa Bobi Wine balemeddwa kwasa Bujjingo ne bwe bafaanaganya amawanga olw'ensonga nti be baasooka okulukwasa ab'eggwanga lya Robert Kyagulanyi Ssentamu baalemererwa. Kati bano betwandiyise bannusu Bulaaya nti kyogamba nti Bujjingo nga n'erinnya lye limuwa gy'ava asobola okulwanyisa Bobi Wine n'amuteeka ku ttaka. Mayingi omuganda alemeddwa okuba muganda munne. Bujjingo Omunyarwanda yagenda okuba Bobi Wine omuganda amuteeke ku ttaka. Mpulira kusaasira omuganda alemeddwa okuba Kyagulanyi omuteeka wansi n'oŋŋamba nti nno ono Eddie Kenzo yanaakuba Kyagulanyi olw'okuba nti nno baamuwadde obusente. Gashumba Franka ne banne nga balowooza nti no abo be bagenda okukuba Kyagulanyi omuteeka wansi nga bano abasajja beeyita babasajja mivule ono omukazi yeeyita Nakangu Fulu Figa waliyo simanya bano batamala emirundi ba Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko akozesezza amagezi ye yaleeta Computer Misuse Act. Nenkawo Belfast president n'agiteekako omukono mangu nnyo neteekero ne balitwala mu kkooti mangu nnyo tebalikwashinga. Taleetangayo tteeka mu Kampala. Doyinza gamba nti no bannakampala ku myaka oba 10 gya kulembe tekiri 15 kati. Ndola zigenda mu 15 si bisanja bisatu kati. Kino ekisanja kya 15. Mu Kampala okusinziira ku bizibu by'abannakampala omuli abatembeeyi ebizibu by'abatembeeyi Nsereko tafunangayo mukisa kuleeta tteeka liteekateekera abatembeeyi. Kati njagala nkulage kino era ne Bujjingo njagala musomese n'abo baawubisa njagala bayige okuva n'olunaku olwaleero nti omuntu ayimirira mu maaso gaabwe n'ababuulira ebigambo by'ababuulira takyali musumba takyalinako kuganja takyalinako kyetwandiyise mafuta getwandiyiga nti eyatambulirangamu wabula kati yafuuka kazanyirizi. Kyova olaba nti abeera wakati mu njiri n'abuuza eno era tukyali mu njiri nga naye alabira ddala ng'avudde ku mulamwa n'abuuza abantu abaye eno naye ekyali njiri. Weewuunya abantu basigalawo nga batudde ne bakuba engalo mu butamanya ne bakuba engalo mu bitagasa ne bakuba engalo nga baagala okusanyusa abali mu maaso gaabwe naye nga beerabidde nti naye yennyini ali mu kubagamba by'abagamba tajjukira kiki kyakola mu kaseera ako kyakola. Yeebuuza nti ddala eno ekyali njiri. Banne Kyagulanyi talina ssente ebyo be bamukonjera bw'afuna ssente mu bazungu afuna ssente wano nawali Bujjingo njagala aveeyo ne figures kubanga kyemmanyiiko asobola okufuna intelligence bw'abanga asobola okumanya ebintu abakozi be bye boogera ku masimu gaabwe alina access ku information yonna aggyeyo akawunti za Kyagulanyi ezigendako ssente ezo zagamba ez'abazungu nga tulina etteeka lye bayita lya Financial Intelligence Act FIC Financial Intelligence Act. Agambe bannayuganda nti Kyagulanyi afuna ssente bwezi ne bwezi ne bwezi okuva ebweru wa Uganda. Bannayuganda ate si babuyavu maama kigambo kya siba buguyavu kutuuka ku ekyo kubalowoozesa nti ekyo bo tebakimanyi nti no gavumenti erondoola buli nsimbi eziyingira mu Uganda nga ziyita ku akawunti y'omuntu. N'ebyo byawaayiriza Kyagulanyi mbw afuna ssente okuva mu gavumenti. Kyagulanyi akawunti era nayo nyangu nnyo okugjayo singa baali babawa ssente okuva mu gavumenti singa mwabiraba dda.
mu Uganda tewaliwo kanisa ekunganyiza sente mu bagobeezi baayo nga kanisa ya House of Prayer Ministries International. Bwe muba mu mpakanya njagala mugende mu makanisa gonna mufune audits. Olabe mu bbanga ery'emyaka 10 ekkanisa esinza okukunganya essente nnyingi okuva mu ndiga zaayo. Bwebanga eyawuka ku House of Prayer Ministries International nja kujja nkyetonde. Okay. Abaffe soko tuwulire mu myaka 10 Bujjingo gyamaze ku Bati Valley Theatre asobola oba gyamaze nga aweereza gisuka mu 10 asobola okutulagayo abantu babangudde mu eri eyo gamanti no baweeredde basomesezza nga kati sobola ogamba nti no ono yatikiddwa ng'eyamusomesa okuva maybe mu secondary paka wamaze university ya Aloysius Bujjingo nga n'ababe bennyini beeweeredde. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mu abali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala yeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Buterevu abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mbaniriza nnyo nate amakya olw'eggulo ekiro akawungeezi kano ak'olwaleero gy'onasinzira okubeera ng'otuwuliriza oba ogoberera puroguramu eno ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mwebale kutugoberera okutuwa feedback oba response ku ebyo bye tubaweereza okuyita mu podcast saako ne puroguramu ez'enjawulo. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala eno terinda tugenda kubeera nga ate twanalizinga ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ndi ne mukulu wange Aloysius Matovu Junior programu emu kwezi zasembyeyo waliwo bye tutakkanyiza namu bye mutakkanyiza naye ku programs ezenjawulo ze tuzze tukola naye eyadidde yasembyeyo mwamuwakanyiza nnyo ku kyensonga ey'okugamba nti Pastor Aloysius Bujjingo yandibanga yeekuba mu kifuba ensangi zino oluvannyuma lw'okulaba programu ezenjawulo zize ziyitingana nga zimupiininga kwebyo byazzakola byazzayogera n'enjiri gyazzabuulira n'ebintu ebyenjawulo byazzateeka ku kituuti. Nange nno nabadde omu ku abo ne mugamba nti Pastor Bujjingo nedda ye ng'omukulu agamba omukulu adeservinga credit ayinza okubeera nga tandise okwekuba mu kifuba ye enjiri gy'abuulira ne mugamba waapi oli omukulu ali mu bya kunoonya mawulire kukola mawulire he's just an opportunist newsmaker awali amawulire waagenda yavuddeyo over the weekend ng'abuulira enjiri n'agamba nti akulisaayo bonna ababadde mu kutereka oba okuziika omulongo Katolo Wama naye neyeebaza Muhammad Nsereko omubaka wa Kampala Central nti yeebale
kubeera nga abeererawo Katolu Bwama era n'abuuza abantu ku kituuti nti bannange olinayo nsereko wo oba olinayo omuntu gw'oli nsereko we mu bulamu bwe ng'alaga friendship, true friendship nti nsereko could spend millions and millions on Katolu Bwama era n'asanyuka nnyo n'aga nti bannange nsereko tulabezze we ziraga awo si we wali ekinyusi era sige mawulire n'alumiriza era n'akyomera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba nno ezo ziragawa ababaka b'aba paalamenti obafunamu ensimbi ofuna ensimbi okuva mu gavumenti nsimbi z'ofuna kuva mu sources endala empitirivu ennyo zakyayogedde n'agaana ekiswaza ku lumbe saako ne mu kuziika n'owaayo akakadde kamu bwe kati Bobi Wine akakadde kamu oswaza bigambo bya Aloysius Bujjingo ali ku kituuti n'agamba nti kiswaliza ddala okulaba omusajja omukulu alina ekibiina kya NUP ababaka buli omu amufunamu ensimbi buli omu ateekayo omutemwa buli mwezi ababaka bafuna ssente empitirivu naawe kennyini gavumenti ekuwa billions and billions buli kisanja okuyimizawo ekibiina kyo naye n'owaayo akakadde kamu kokka kwegamba ng'alaga nti kiswaza n'ababaka b'NUP abajja okuyimirira ku lumbe bannange era tunakuwalira wamu nammwe n'agamba ekisemberayo ddala nina amawulire amalungi ng'alinga agenda okuwaayo ssente ne balinda omutemwa n'amaliriza ng'agamba bannange pulezidenti abatumire Robert Kyagulanyi Ssentamu neetabayo mubaka akutte ssente ziwera n'awaayo mu lumbe lwonna tiyabadde ku lwa Katolu Bwama naye yabadde mu nnyimbe zonna naye mukulu linda ku kikyofiireeyo kakkanako kulinda sebo sijja kulinda ofa oyogera abantu bye batamanyi ofa omanyi kankubula kyuma kikwata kikyayo kya olwayo tojja nakulamusa ku bantu genda kubuuza omuntu yenna bwali olw'ensonga nti manyi nti bali bulungi n'abali obubi manyi nti bali bubi kubanga bwe bulamu bw'ensi eno teri musanyufu mirembe na mirembe abantu basanyuka ne banyiiga olunaku olw'enkya leero baseka enkya ne bakaaba naye olunaku olwaleero bwe kiba nti kujjayo ow'emu swanyu njagala kuzza kye bayita ensa mu mutwe gwa mukulu wange Aloysius Bujjingo sebo nabadde wano ngozadde akubira n'anzaala mu programu ya Sembyo sebo nakugambye abantu bane bakuwakanya ng'otuwaanira omusajja nga bw'alaba programu zo bwaziwuliriza nga bwakyuse alokose naye nkuwakanya n'oŋŋamba tusiimeko anti labayo n'omukyafu bulijjo asobola okugambibwako nti kigenda oyoze n'agenda n'ayoza ati bw'amala okwoza engoye ne zitukula ate n'ayanika mu ttaka kiba tekitegeeza nti teyayozezza olabye Bujjingo aba yayozezza omukulu olabye bwe yakuswazizza si mwangu kwesigulira yaswazizza yeeswazizza ekiwabadde nga amuteerawo akabega nti bambi kirabika agenda akyuka wabadde omuteerawo akabega nenkuwakanya wano era nange mbadde nkyalowooza nti ekyo kyali naye ekyomukisa omubi omanyi sitera nnyo kwagala kukozesa bigambo bivuma era sijja na kubikozesa n'olunaku olwaleero oba okitegeera naye waliwo ekigambo saagala kikozesa wadde ye yakikozesezza olunaku olwaleero ng'alifaalinga ku bawagizi abatera okukubira bannabyabufuzi engalo n'agamba nolaba abasiru kati bwe yamaze okwogera ekigambo ekyo ng'ate naye bava mukubira ngalo nga ali mu kwogera ebintu ebitajjansa neŋŋamba bano abakubye engalo bo bategedde nti nabo babafumiddemu oba tebakitegedde kantandikire wano ndyoke ensomese kantandikire wano ndyoke ensomese ekisooka bwe tubanga tulina omuntu afudde ku kyalo oba omuntu ng'atufuddeko oba wakitiibwa atya oba abadde afaanana atya oba afaanana atya oba si wakitiibwa oba wakitiibwa oba wa mugaso oba si wa mugaso tebatunuulira nsawo
owaayo kye bayita amataaba. Amataaba oba ssente ze twandibadde tuyita amabugo tewaliyo gye bagasala nti omutemwa gwego. By the way, ekyo kiri mu mpisa obuwangwa n'ennono ez'Abaganda. Kati tulowooza Munyarwanda kuva eri n'asomesa ate ennono ezange nze zentegeerera ze mmanyi obulungi. Kubanze kye mmanyi Bujjingo kino kyenjogerako takyegaana ate saagala abampuliriza bagambe nti Matovu anyiize kati asosola mu mawanga. Bujjingo musajja Munyarwanda era takyegaana. Yesebo era takyegaana era akisanyukira. Naye Uganda era n'engero azigera. Bw'abanga amanyi Oluganda nga n'ebisooka asobola okubiteeka mu Luganda n'aluwoomesa tekimufuula Muganda kukinagguka kuyinagguka kukangabala n'alowooza nti agenda kuyigiriza Abaganda ennono zaabwe. Ekyo kyekisooka. Nkugambye amabugo kye bayita amabugo tebatunuulira nsawo yo, tebatunuulira kitiibwa kyo, tebatunuulira nnyingizayo, batunuulira kye bayita omutima. Omuntu mwaweereddeyo ekintu. Baneekya naku nnyo Bujjingo agenda kusuulira ddala abantu abalala bangi nnyo. Nali mmanyi nti nno ketumugiddeyo omunnyo oguweddemu ensa aneekuba mu kifuba. Ne programu zizize nabadde nkugambye nti kanziyumirize nga ndaba omusajja alinga eekubye mu kifuba nazo ngenda kuziyiringisa abantu bazikole ki bazifune. Banadde mmanyi nti tekyetaagisa nakuleeta episodes endala nga ndaba omusajja ayigiriza okwagala nga ndaba nga kagamba eyeekubye mu kifuba nga ninga ategedde nti kati bye tubadde tumugamba abitegedde. Naye kati tugenda kuddayo mu blackboard oba mu classroom tudde ku blackboard tutandike okumusomesa ekigambo kimu ku kimu. Kantandikire awo wennyini we yagambye nti n'owaayo akakadde kamu kokka. Yes. Naye njagala n'abawuliriza mu kaseera kano omwebaze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti asobola n'okufuna akakadde k'asobola okuwa nga waliwo omuntu agenze nga Katolo Bwama. Esente ezentono ku kibiina kyalina ekyamaanyi opposition leader mu Uganda aina his party is entitled to get 5 billion. Sente mpitirivu zaafuna akakadde ka Mwami Matovu. Anti kakati omanyi omuntu bw'abanga amanyi ne yeefuula atamanyi n'awubisa n'abatamanyi ate oyo aba mulabe nnyo. Nkugambye omuntu amanyi bwe yeefuula atamanyi ate n'awubisa n'abatamanyi aba mulabe nnyo nno. Yes. Olowuliddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera. Oba kale kangambe katandikire wano. Ani atakimanyi nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu takyali mubaka wa Parliament? Ekyo kimanyikiddwa. Ekyo kituufu si kituufu? Ekyo kituufu. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gwe tulabanga face ya opposition mu Uganda ku Parliament alinayo office. Era talinaayo. Kakati njagala kumanya nga nkijja ku mukwano gwange Bujjingo. Gwe nayongedde okutegeera nti ddala mutuufu twetaaga okumuzzaayo tumusomesa ategeere ebintu bino ebimu. Akimanyiko nti nno omulimu omuntu yenna bw'abanga alina by'akola obanga baloga nti oba munnabyabufuzi okimanyi bulungi nnyo nti nno omuntu oyo atera okubeera n'omulimu omulala gw'akola. Gwajjamu ssente nga bw'aba avudde mu Parliament adda mu mulimu ogwo. Yes. Tulina badokita Dr. Lulimu bayiga okimanyi nti nno bw'aba tali mu Parliament abeera mu ddwaliro. Yes. Tulina ba Elias Lukwago oba tugambe nti no ba Medal Segona ne ba Elias Lukwago nti bw'aba tali mu Parliament abeera mu chambers. Aba mu court.
tulina leader of opposition owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mukulu wange bw'aba tali mu palamenti abeera mu masomero. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannaba na kufuluma palamenti ya Uganda baggalawo omulimu gwe gw'ezogamba nti nno ogwamuleetera abantu bonna okumumanya nga takyasobola yadde kuyimbira abantu nga bali mu theatre nga baggaddewo, takyasobola kuyimbira abantu bali mu kisaawe, takyasobola kuyimbira abantu bali mu hall, takyasobola kuyimbira abantu bali mu kisaakaate, takyasobola kuyimbira abantu bali mu kikaali, abantu bali mu kusanyuka nga bonogamba ku corporate functions. Olw'ensonga nti gavumenti omukulu Bujjingo gy'ayagala ennyo kyandiyise ekkoliga eryo. Tutegeeragana? Yes. So omuntu yenna nga tamanyi ate n'ayagala okulaga abantu nti amanyi aba waabulabe ennyo kubanga aleetera abantu abalala okulowooza nga ye bw'abalowoozesa nti byalowooza oba byayagala bategeere byebibeera ebituufu. Kati njagala nkulage kino era ne Bujjingo njagala musomese n'abo baawubisa njagala bayige okuva n'olunaku olwaleero nti omuntu ayimirira mu maaso gaabwe n'ababuulira ebigambo by'ababuulira takyali musumba, takyalinako kuganja, takyalinako kyetwandiyise mafuta getwandiyiga nti geyatambulirangamu, wabula kati yafuuka kazanyirizi. Kyova olaba nti abeera wakati mu njiri n'abuuza eno era tukyali mu njiri nga naye alabira ddala ng'avudde ku mulamwa n'abuuza abantu abayi eno naye ekyali njiri. Weewuunya abantu basigalawo nga batudde ne bakuba engalo mu butamanya, ne bakuba engalo mu bitagasa, ne bakuba engalo nga baagala okusanyusa abali mu maaso gaabwe naye nga beerabidde nti naye yennyini ali mu kubagamba by'abagamba tajjukira kiki kyakola mu kaseera ako kyakola. Yeebuuza nti ddala eno ekyali njiri. Omutima kibayita omutima ogw'okuwaayo. Nti ye kennyini naye atuuka n'akiraba n'agaana naye nekyali njiri naye n'akyebuuza. Ekyali njiri. Kibuuza emirundi mingi nnyo kubanga agenda n'ava ku mulamwa bambi ebyensi ne bimutwala. Ne yeerabira naga bannange era eno ekyali njiri. Mu butuufu nga toyinza butamusaasira kubanga naye yennyini ebintu biba bimukoze eki biba bimuwabyeko. Yes. Nsaasira abantu abatuula mu kyetwandiyise mu kkuŋŋaaniro lya Kanani. Nga bwe ndaba abamu bwe batandise okuvayo nga bawa obujulizi nabo bajja kugenda bakutuka mpola kubanga ate kati abo ebigo bibagenda okugwa ate bo tebabirabanga nako. Kankubuulire. Olw'ensonga nti omuntu akulembedde kati muzibe yatandise ate okukulembera bamuzibe. Simanyi oba muzibe bw'akulembera bamuzibe basobola okutuuka gye balaga. Kizibu tekisoboka. Kansooka embuuze abatuula ku Kanani. Abaakubanga engalo nga Teddy Naluswa Bujjingo azze ku kituuti nga kati mukuba engalo nga Makula azze ku kituuti. Muli baloge temulina mitwe gyammwe temukyategeera. Baabasibirawo awo nga babagamba nti nno ovaawo ogenda kufa. Mukozesa emitwe gyammwe ddala mutegeera. Munoonya njiri ebatwala mu ggulu, munoonya bugagga, kiki ddala kimunoonya? Munoonya entertainment nti nno muvudde waka ne stress nti mugenda kunoonya entertainment temwagala kgenda kusasula mu theatre oba walala wonna. What is wrong with you people? Saagala kukozesa kigambo kiri kyakozesa ng'abuuza naga n'olaba abasiru abo nze ekyo saagala kikozesa. Kubanza ekimanyi abantu abatuula mu kkanisa abo si basiru. Ke kaseera mukozese obwongo bwammwe, mukozese emitwe gyammwe, mukozese okulowooza, mwebuuze ebigambo bino byempulira binnyongerako ki ku bulamu bwange. Yes. Mu Bayibuli muzirina naye temuzisoma mulinda basomera busomezi. Omuntu ng'anyigirizibwa
nga Robert Kyagulanyi bwanyigirizibwa tomwawula na muntu ali Kanani nga yatunze akakoko ng'omwana tannadda ku ssomero naye n'agamba nti akakoko kano nakatunze kangende empeeyo ekimu eky'ekkumi naye nga ne ssente zagenda okuwa ku ssomero tezimumala naye ne yeerekereza n'agamba kangende empeeyo ekitono. Omukulu agamba ekyokugamba nti banyigirizibwa bya bulimba. Kimanyi oba ontegeera. Omanyi Bujjingo agenda neerabira nti buli wabeera ng'ayogera aba tayogera ku muntu oyo golowooza nti gwayogerako kati yayogedde ku Bobi Wine naye sibadde agamba ateeka okuba yadde alina omuntu omulala gw'agamba naye ng'akiyisizza mu Bobi Wine. Kankubuulire Bayibuli eno gye tusoma ebintu byonna teri kye tugenda kukola teri kye tugenda kulowooza teri kye tugenda kwogerako nga teyakyogerako oba nga teyakiteekateeka oba nga teyakiwandiikako Bayibuli. Mukama waffe Yesu Kristo yali mu ssinzizo erimu ng'alina abayigirizwa be bayite abatume be. Akaseera k'okuwaayo ne katuuka. Abasajja abagagga ab'embuto nga ba Bujjingo ne bawaayo kuba sente bo bazifuna batuddaawo ne bazanyira ku bwongo bw'abantu ne baleeta ekimu eky'ekkumi ne baleeta ebiweebwayo ne batuuka ewaka ne babala ne banywa bbiya ne balya enkoko ne beebajjagala nga be baziggyemu beeyaguza lujjo ne bawaayo sente wali nga bali bakudaala. Katonda tumuwadde ku sente agenda asanyuke ka tubawe ku sente kuba kati ebyo byalimu byakweraga. Ne wajja omukazi namwandu talina na bbaawe. Yes. Ngalinga bulaba Kyagulanyi nti talina mulimu tasobola nakwogera n'abantu be ab'ekibiina kye wonna wagenda bamukuba tiya gaasi. Musajja wattu najja mu mbeera yonna gy'ajjiddemu n'akwata omukazi najja n'akwata esimooni zaali 2 oba katugaye nti amapeesa yagajja ku lugoye gwe ku luwerwe 2. Oba kitegere omukazi n'awaayo ng'akyawaayo akijja ku ntobo ya mutima gwe. Tawaayo kweraga. Si lwakuba yambala amakanzu, si lwakuba yambala amasuuti, si lwakuba yambala bulungi, si lwakuba webbeeyi, si lwakuba nti watutumu nnyo. N'awaayo nga kiva ku ntobo ya mutima gwe. Kristo n'abagamba nti mumulaba omukazi oyo namwandu nti ye awaddeyo nnyo n'okusinga bali abagagga. Kubanga bali abagagga balina bingi naye ne kibawaddeyo tekijja Mukama by'abawadde. Naye ono talina banaye Kyagulanyi talina ssente ebyo be bamukonjera bw'afuna ssente mu bazungu afuna ssente wano nawali Bujjingo njagala aveeyo ne figures kubanga kyemmanyiiko asobola okufuna intelligence bw'abanga asobola okumanya ebintu abakozi be bye boogera ku gundi ku masimu gaabwe alina access ku information yonna aggyeyo akawunti za Kyagulanyi ezigendako ssente ezo zagamba ez'abazungu nga tulina etteeka lye bayita lya Financial Intelligence Act FIC Financial Intelligence Act. Agambe bannayuganda nti Kyagulanyi afuna ssente bwezi ne bwezi okuva ebweru wa Uganda. Bannayuganda ate si babuyavu maama kigambo kya si babuyavu kutuuka ku ekyo kubalowoozesa nti ekyo bo tebakimanyi nti no gavumenti erondoola buli nsimbi ezingira mu Uganda nga ziyita ku akawunti y'omuntu. N'ebyo byawaayiriza Kyagulanyi mbw afuna ssente okuva mu gavumenti. Kyagulanyi akawunti era nayo nyangu nnyo okugjayo singa baali babawa ssente okuva mu gavumenti singa mwabira badda. Tutegeragana. Kwegamba kinnuma nnyo omuntu alina amagezi okwogera ebigambo bye tutasuubira muntu gwe tulowooza okuba nti talina magezi byayogera. Kinnuma olw'ensonga nti abantu bano be basinga okunnuma abatuula mu kkanisa gyewandiise ekkanisa abatuula abakuŋŋaana be basinga okunnuma kubanga message gye bajjaawo ensigo gye bajjaawo gye batwala ewaka. Naye otunuulira abantu abo n'ogamba Mukama Katonda oba bano ate bo yababajja mu ki
enjiri nejjo olwaleero ng'ebagamba okujja empeta ku ngalo kyokka nga buli ali mu kkanisa asaba Katonda kufuna mpeta n'osigala ng'okuba engalo n'osigala ng'otudde n'ozina n'otuyana n'odayeka n'olya emmere n'ova okulya emmere n'ogenda mu kaabuyonjo n'enkya n'okomawo omusajja abadde n'omukazi Matovu omukulu asokondeke omusajja abadde n'omukazi ku kituuti n'amugjawo n'amuteeka wali ng'omanyi bayibuli osobola ogisoma bulungi nnyo n'aleeta malaaya ku kituuti musajja gwe ayina amaka ovuga emmotoka weteramu amafuta n'osigala ng'ovuga emmotoka n'ojja mu kifo kyekimu n'otuula n'akatebeko anti bagamba nti akatebeko kafuuka pulotiyo n'otuulaawo ng'obwongo bwo bulinga bwe bajjamu ne bateekamu obuugi no bannaye muzuukuke mbeegayiridde muzuukuke nze Bujjingo yaŋŋamba ekigambo kimu era nakikwata era saddamu kumuwuliriza saddamu kuwuliriza bigambo ebyo byayogera azini nti ntuule ntandika okuwuliriza yandibadde ng'enjiri ye era bino byenfuna mbifuna lwakuba nti manyina okukola ki okutegeera ddala kuba muŋŋamba nti yakyogere nenkubuuza nti kituufu mpa obukakafu oba okitegeera naye ebintu byapakira mu bwongo bw'abantu tebibagattako osanga omuntu ng'abadde alinamu at least okutegeera 90% n'awuliriza Bujjingo okumala omwezi gumu n'abeera ng'agenda yeetoolako okukakana ng'ali mu 30%. Naye akyatudde ali awo atudde alinze mukubisa ngalo alinze mujjukiza oba mubuuza eno ekyali njiri otutegeragana bulungi. Njagala nnyo olutalo lw'okulwanyisa Bobi Wine balemeddwa okwasa Bujjingo ne bwe bafaanaganya amawanga olw'ensonga nti be baasooka okulukwasa ab'eggwanga lya Robert Kyagulanyi Ssentamu baalemererwa. Kati bano betwandiise bannosubulaaya nti kyogamba nti Bujjingo nga n'erinnya lye limuwa gy'ava asobola okulwanyisa Bobi Wine n'amuteeka ku ttaka. Mayinji omuganda alemeddwa okuba muganda munne Bujjingo omunyarwanda yagenda okuba Bobi Wine omuganda amuteeke ku ttaka. Mpulira kusaasira omuganda alemeddwa okuba Kyagulanyi omuteeka wansi n'oŋŋamba nti nno ono Eddie Kenzo yanaakuba Kyagulanyi olw'okuba nti nno baamuwadde obusente. Gashumba Franka ne banne nga balowooza nti no abo be bagenda okukuba Kyagulanyi omuteeka wansi nga bano abasajja beeyita babasajja mivule ono omukazi yeeyita Nakangu Fulu Figa waliyo simanya bano batamala emirundi ba Muhammad Nsereko akozesezza amagezi ye yaleeta Computer Misuse Act neeyitawo very fast president n'agiteekako omukono mangu nnyo neteekero ne balitwala mu kooti mangu nnyo ne balikwashinga. Taleetangayo tteeka mu Kampala doyinza gamba nti ndo bannakampala ku myaka oba 10 gya kulembe tekiri 15 kati ndo zigenda mu 15 si bisanja bisatu kati kino ekisanja kya 15 mu Kampala okusinziira ku bizibu by'abannakampala omuli abatembeeyi ebizibu by'abatembeeyi Nsereko tafunangayo mukisa kuleeta tteeka liteekateekera batembeeyi talireetangako mu Kampala. Nsereko taleetangayo tteeka liyinza kuteekateeka kulaba nti omujjuzo ogw'amazzi singa enkuba ebeera etonnye kikolebwe bwekiti oba bwekiti talireetangako. Taleetangako tteeka mu Kampala lisobola kuluŋŋamya nti abasuubuzi bano emisolo egibabinikibwa giyinza kutunulwamu gitya abakola bizinesi z'obusuubuzi ne basigala nga bakola bizinesi nga bafunamu nga ne gavumenti gye bawa omusolo naye efunamu. Kuba balina emisolo gye bawa basasula ne kaabuyonjo ze bagendamu naye nga ebizimbe bye bagendamu basasula rent naye nga ne kaabuyonjo gye bagendamu bagisasula basasulira kasasiro ne basasulira buli kimu banaatira nakusasulira mukka gwe bassa. Nsereko mukulu waffe Bujjingo gwe yagambye nti nno bamusabye ajje akomewo yeesibe bamwebaze abasabira ku kanali nti olw'okuba yayimiririddewo nnyo katolubwama kati akomewo bamwongere obululu bamwebaza alaze omukwano what true friendship means.
akomewo tumwaniriza nnyo akomewo ajja kumanya nti bannaye bannakampala bambi bamwagala nnyo akomewo ate teyajja lulinawangula ate oyinza okuwangula kalulu mu ngeri eyo ng'olaba omusajja bw'akinagguka nga naye akimanyidde ddala nti alina emisango mu kkooti naye ng'obuwanguzi bwonna bwazze abikkirira ateekayo ssente Bujjingo akimanyi nti ateekayo ssente naye nadda ku kituuti n'alimba bannange nsaba Mukama Katonda yeerage lumu atukolereyo ekyamagero asiba omumwa gw'omuntu atandise okuwa ebyobujulizo by'obulimba ng'ali mu kwogera bwati wakati mu kigambo omumwa agusibe oba aguwanike gulemereyo baleete bulesa ambulance okugyayo omumwa ogwo ng'ebigambo byayogera bya bulimba kubanga kati ezo zessala zetugenda okutandika okusaba twagala kumanya Mukama Katonda bwe biranga ddala ebyamagero by'oyogerako oba nga Kristo bw'ayogera buli kimu kisoboka mu linnya lye tusabayo ekyamagero omuntu ng'alindirira omuntu ng'abikkirira omuntu ng'aleeta ebigambo ebibi eby'obutwa Mukama Katonda aleeteyo wakiri ekinywa kyerippe oba kyesibe omuntu ng'ali mu kuyimba omumwa gwenyole bwe guti beebuuza abadde ki tumanye nti ago ge maanyi ga Mukama lwakuba Mukama takola nga ffe abalya mmere bwe tulowooza ne bwe tunaakimusaba ekyo era tajja kukituwa naye nga ye alina kye yamutuuzaako ekigenda kimulya mpolampola kyamutandikira mu mpale kigenda kimulya mpolampola kankubulyeko kino muganda wange wamala n'abatuwuliriza ofiisi ya speaker erina budget ne ofiisi ya leader of opposition erina budget yes sir mu ofiisi ya speaker erina budget eza sente ez'okugabaagabako nga bano gamba ebirabo donation simanyi oba mu ofiisi ya leader of opposition balinamu kagundi ka donation ngenda kukebera nja kubuuza aba reporters abali assigned to parliament okukakasa ekyo I have to confirm kijja tuyambako okumanya donation then ekyokubiri tutunulira sente zino zebawaayo ez'ebibiina omanyi buli sente nga ogijja mu gavumenti eriko kye bayita accountability era nayo njagala onkolereyo ekitaaca katonotono oba mu ezo sente zebawaayo mubeeramu eza donation awo kijja kuyambako abatuuliza okumanya nti no ono Bujjingo omanyi ayagala nnyo tumwogereko katumwogereko abantu bategeere bye tumwogerako oli agenda nalowooza nti Bujjingo buli kyayogera kyetaaga kukubirwa ngalo kati oyo omusajja bo balina sente eziva mu State House ezikola operations zitwandiise classified operations okuva mu unclassified budgets expenditure oba yes unclassified expenditure nga sente zisaasaanyizibwa ku bintu ebitagenda kwasanguzibwa bantu kubimanya bo bafuna sente ne baziwaayo okulowoozesa abantu nti bintu biri okay naye nga si sente zize kuva nti zivudde mu nsawo ye Bujjingo asobola okukwata ne miliyoni 20 naye nga ate tezivudde mu nsawo ye omuntu ayinza okubuuza because you've laid two allegations here number one eyansereko okubeera nga ateeka sente mu kooti okubeera nga bamwewaabidde neeyo omuntu ayinza okwebuuza do you have proof to that nti Bujjingo dakituufu State House emuwa sente tekyetaagisa proof naawe State House emuwa sente ekyo tekyetaagisa proof musajja ayinza okukyegaana nagamba olimba bwe basisinkana President Museveni baali Kasese buli muntu bamuwa sente z'amafuta zaali miliyoni 5 aveeyazeegaali gaali mafuta kati emmotoka yenywa miliyoni 5 okugenda e Kasese mu kulonda kwa 2016 si kuno kwa 2021 yali akyogeddeko nti nasinkana president twasinkana president mu kitundu bwekiti yali akyogeddeko ye bw'abanga yakyogera nti basisinkana yagambako abantu
Basumba nti president n'amala n'atuwa ebbaasa ya milioni 5 ez'amafuta. Era nga buli omu bwagendayo n'afuna ssente ez'amafuta. Era nga kirowoozebwa nti buli emusumba eyaliyo oluvannyuma ne bamuweereza milioni ezisoba mu 10. 216 kati bung'ama nti ndeete proof nange njagamba President Museveni eri gye bayita unclassified expenditure oba budget atubulire spendinga ku ki. Eyo kuba yo teyibuuzibwako tetulina kumanya ne parliament ekola accountability oba gundu institutions nezikola accountability tezigibuuzaako era. Gwokimanyi nti omuntu ow'olukujjukujju kati ng'abo boolaba ba Bujjingo kubanga bwe batuuka mu State House boogera Lunyarwanda teboogera Luganda. Asobola okugamba nti kati omanyi president twetagayo milioni 50 okusobola okukola live broadcast ebbanga lyonna lyetugenda okubeera nga tugira kino kiba kigenda kuyamba gwe olw'ensonga bweti ne bweti. Kati ye bw'akwata milioni 5 bw'akwata milioni 5 kale milioni 5 oba nezisingawo n'akwatako milioni 5 n'azikuwa ng'ajjanga yeewaana nze nawaddeyo milioni 5 naye ng'akimanyi ezo milioni 5 zataddeyo yazifunyemu milioni endala nga 8. Oba otegera kyekunnyonnyola. Yes. Baddiira bwe batyo bwe bakola. Kati ye bw'abanga alaba nti amabugo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ge yawaddeyo matono nnyo atuyambeko atuwulire mukwano gw'omuhoozi yawaddeyo ga ssente mmeka kuba be bali mu ssente be bali mu kintu. Ekibiina kya NRM kyawagira kirina ababaka abasukka mu 400. Tusuubira nti singa mubaka wa parliament yabadde ng'akoppya Kyagulanyi, singa buli mubaka wa parliament wa NRM yabadde ng'akoppya Kyagulanyi n'awaayo akakadde ka ssente kamu kamu. Olowooza nti amaka ga Katolugwa Amagandi badde gabonaabona after his death for the first maybe 5 years. Kati njagala tukozese bwongo, saagala tukozese microphone ezireekaana ennyo, tukozese bwongo. Yes. Kubanga yadde tulaga nti no NUP balina ababaka bangi nnyo mu palamenti ndowooza be basingayo bo aba NRM bameka abawaddeyo amabugo kubanga ate bo bafuna ssente nnyingi nnyo ez'obwereere muyiseewo kino ne bayoola muyiseewo kiri ne bayoola bawaddeyo ssente meka. Kuba ne MK Army oba movement gyatugamba naye erimu abantu abagamba the purported supporters bayitirivu. Mukulu Toyota baani bonna bayitirivu NRM bayitirivu. Wali wansi wali ku gundi ku Lugogo bypass buli motoka gy'oyinza oga nti ey'ebbeeyi Range Rover Smayava biki zaatuusa zokka yawaddeyo mmeka Toyota mukwano gwe. Gashumba yawaddeyo mmeka? Atuwulire yawaddeyo mmeka? Anti yalinga agamba nti tuli mu katale tuli mu kuvuganya. Yes. Nti twagenze yawaddeyo mmeka? Abantu tulabe omukwano gwe babadde balina eri omukulu Katolu Bwama. Twagenze kweraga naye nga yeerabidde nti ye abantu abamukwatako ab'omunda bw'andigambye nti ab'omunda tababeereddeewo. Nga baani? Nalaba Bini ng'ayogera emabegakaawo gye buvuddeko ng'agamba nti maama wa Teddy Naluswa Bujjingo yalwalira wali ekitende mu maka gaabwe. Omukazi n'afa. Bujjingo n'okuziika teyaziika. Ajja kugamba nti ate nze nnyinza okuziika nazaala wange. Naye ate era kulumba obeerawo. Yes. Kulumba obeerawo ate n'ekirala gwe toli Muganda. Toziza. Ne Teddy Naluswa si Muganda mukyala Musoga naye taziza. Teweesiba ku Baganda olw'okuba nti omanyi Oluganda. Tosobola kuva ku nnono zammwe n'ogamba nti sisobola genda ku mulambo gwa muki nnyazaala wange. Nnyazaalawo. Omunyarwanda taba na nnyazaala kyova olaba nti n'Abanyarwanda n'Abakiga oba n'Abanyankole osanga kazini wa gundi nga ye mukyala wa gundi, osanga kizibwe wa gundi nga ye bba wa gundi. Bo tebaziza. Era osanga mukamwana ng'agwa mu kifuba kya taata we amuzaalira omulenzi. Ebyobuko tebabirina ebyo. Tebalina buko.
njagala Bujjingo atubulira ensonga lwaki teyaziika nnyazaala we. Era mu butaziika nnyazaala we mu kuziika yaweerezaayo amabugo ga ssente mmeka anti nannyini mufu yakwata awawunya. Yes sebo. Twagala Bujjingo addemu amagezi bw'abanga ebyokwogera bimuweddeko agendeko mu lusirika. Nakugamba abasajja abasinga okutegeera bye bakola babeerako n'akadde ke bayita akadde ak'okweddamu ak'okwebuulirira. N'atuulako mu kkanisa, ayinza obutatuula mu Uganda naye asobola okuva e Uganda n'agenda mu Amerika n'amanya musajja kyalina enjiri eyagala okufaanaganira ddala ng'eyange nti TDJX. N'otuulako mu congregation ya TDJX okumala at least omwezi mulamba ogenda okuvaayo ng'ojjudde. Nga nenjogera olina mpya nga olinayo kyetwandiyise ebirungo ebipya mu njiriyo. Kyovula abantu abasajja abo abasinga bavaawo kaawo ne bagenda olina agenda mu nsi naye ensi ze bagendamu kye bayita okuwummula aba agenze kwongera kunywa kujjuzibwa aba alina ekyagenza okwegattako ekirala. Kuzuula bipya bw'obeera buli kaseera ng'oli ku kituuti olina ebikuyitako. Yes. Tosobola kubeera ku kituuti Mande ku Mande okuleka mpozi ng'ofudde. Ate nze kino nkikugamba amazima ga Katonda ali mu ggulu. Ekkanisa ya Bujjingo gyayita ekkanisa bw'afa bw'ati ogenda kunoonya endiga ezo bakubuuze oba omubuuze wasabirangawo nga Bujjingo afudde nga tasobola kugamba nti nasabiranga wa Bujjingo. Endiga zinaabeera nsereko gyali. Maama nakugamba nsereka agamba nti n'Abakatoliki tebasabidde Kato ye ng'omuwadi yakolawo ki mu kategori eyo ng'omuwadi. Abamagezi bokka be bakitegeera. Yes. Kubanga yali blaminga biki namugana kwegamba ekibuzo in brief kye wali obuuza enzikiriza yagikoledde ky'okusinga ebyobufuzi. Talina mu kaseera ko omuntu bw'amala okwasamya akamwa ke n'owulira ekimuva munda lw'otegeera omwoyo oba n'emmeeme ye bye kiterese. Ng'ovudde ku kye bayita obujja obukyayi effitina obutayagaliza kugamba effubitizi ebitudde ku mutima gwa Bujjingo eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi kirala kyoyinza kuzzaako. Naye ne yeerabira nti mu buli kyasa mubeeramu omulonde wa Katonda oba omusiige wa Katonda. Ate buli kyasa kibeerawo n'okugenda ne kigenda. Yes sir. Waliwo akaseera nga omusumba gundi yaliko nga buli kimu akikola nga gye kiri naye olw'ekiseera bwe kituuka ng'ali ku kye tuyita normal. Oba kitegeera kati ye Bujjingo musajja wattu yalookinga alowooza nti akyalinga luli bwe yali nga tannayokya bitabo bitukuvu. Naye njagala okumujjukiza nti okuva lwe yayokya ebitabo ebitukuvu teyasigala kiri kimu ye ku mutima akimanyi. Nsobi zazze akola. Mukama wakisanya eri omusajja oyo si lwakuba nti n'Omukama Katonda tasobola kusunguwala naye ebiseera ebisinga lwaki Mukama Katonda alekawo abantu abakola ebintu ebibi ebinyiiza n'ebikola ki olw'ensonga nti aba ayagala abantu ng'abo beenenye. Kyobulama nti nadde nkugamba Bujjingo alabika yawuliriza enjiri yaffe neyeekuba mu mutima naye olw'ensonga nti alina mission. Kati Bujjingo ne Kenzo balina mission y'okulaba nti Bodo na Robert Kyagulanyi Ssentamu mu buli ango. I am here to disappoint them. Mbagambe nti abantu abangi badde balina okukola omulimu ogwo balemererwa inside out. Kati ate mmwe muli bukolwa temulina nawe muyinza kutambulira temulina we muyinza kutandikira muli bukolwa. Kati kankubuuze ku social media waliwuliddeko oluyimba lwa Kyagulanyi nga lukubwa? Nedda sewo situwuliranga era n'ababadde bakolerayo baŋŋamba abamu era pakyo kyamuggyako ne ku mpewo nga
awa analysis ekwata ku Kyagulanyi mu kalulu k'Ekyaddondo East 2017 ng'ate yali kakati olowooza nti abali ku social media bagiwagira lwakuba nti no eyagala nnyo Kyagulanyi oba nedda. Nakugambye nti omukulu atunuulire ka vidiyo ke baatemye bonga social media kati nga kyendowooza nti kabayingiriza ne ssente mu YouTube channel yaabwe. Njagala akatunuulire agenda atunuulire ne content we okulwa yatandika social media bw'aleetayo vidiyo oba bw'aleetayo enjiri nga eweza even emitwalo 6 giwandigambye ku gundi eyo ya YouTube mu bbanga lya myezi 3 ntaddewo obukadde bwa ssente za Uganda 20. Bujjingo bw'aleetayo enjiri eweza ba subscribers oba eweza abantu batwandigambye nti viewers oba emitwalo emitwalo 6 nga eri mu bbanga lya myezi 6 ntaddewo obukadde bwa Uganda 20. Irinda kosebo yinza okubeera wano ng'omusajja ddala kituufu gundi azirina kyangu nnyo nina wano internet yange yinza okubeera ng'omusajja mu most popular videos ng'agirina ng'obukadde bwe bugenda kufiira bwereere. Oyinza kukasanga mu TikTok ate TikTok si YouTube kugambye genda ku YouTube anti ndi ku YouTube sebo ate nga nkyagala nga kiri wakati wa myezi 6 sagala myaka 10 tasobola kubanga agirinayo weze emitwalo wakati w'emitwalo 8 n'emitwalo 6. Taata wange sebo okubeera nga nkuwa bwino ba facts eziriko olese ekintu ekirungi bw'ogenda ku YouTube channel ye Salt Media Uganda the most popular videos eya Kyagulanyi eri mu kyakusatu sebo naye ng'ebadde ekyali most popular ya myaka 2 emabega ne Kyagulanyi ennaku 4 emabega wenjogerera bino eri mitwalo egisoba 8 eri mu kyakusatu sebo ekyo nakyogedde nga sikoze na research ku YouTube channel ye naye nga nkimanyi era endala content omulala yenna sebo aliyo owakatolu bwama ne wiiki tennawera mungi nnyo asinga okubeera nga ali mu most popular videos nga asinze n'enjiri ezibadde emyaka 2-3. Webale nnyo kakati Bujjingo njagala mugamba ekintu kiri kimu kyokka nze mwagala nnyo kubanga ntera nnyo mubuulirira. Nakugamba omusajja oyo yeetaaga okuddamu alokoke alyoka addemu awulire enjiri. Naye bw'anaaba takikoze omukono gwa Mukama ogw'amaanyi gugenda kumugolokokerako omulundi gumu oba olunaku lumu muli mulaba ng'ayita mu kibuga nga yeeyambudde. Olabikanga oba olikikanga atiisatiisa kanga. Nkugambye muli mulaba mu kibuga ng'ayitamu nga yeeyambudde. Ate lumu ndijja ne mbabuulira ekigambo okweyambula kubanga obwereere bw'omuntu tubulabira ku kuba tataddeeko ngoye. Obwereere bw'omuntu tubulabira ku kwanikibwa kw'omuntu oba ye yennyini okweyanika ne tulaba obwereere bwe nga kye tulaba kungulu tetwetaaga na kumanya nti munda afaanana atya. Kankiddemu nti bw'abanga tazzeemu neyeekuba mu mutima n'alokoka neyeenenyeza Katonda ku ebyo by'azzaakola mugenda kumulaba nga yeeyambudde ensi yonna emutegeere. So kino njagala kisigale ku rekodi era sikiddangamu kukiwulira nga yakatandika okugenda ku kuziika tetumumisinga nayo ku kuziika by the way. yakatandika that urban excitement okuba nti naali oba gemuyita amaalo ndoza gemuyita amaalo gemuyita amaalo sebo emmotoka ez'ebbeeyi zisobola okutta bannannyinizo
ennyonyi ez'ebbeeyi zitta nanyini ttiimu ya Leicester. Is it Leicester? Yes, Leicester City, yeah. Leicester City. Yeah. Teyafiira mu nnyonyi ye? Yes, sebo. Ate no ye yali teyeewaana. Naye nze ndaba gy'ayolekedde mukwano gwange. Yeetaaga ssala naye kati naye yeebuuze nga bwe yabadde abuuza abantu olinayo nsereko kati naffe twagala tumubuuze bameka baasobola okufuukira ba Bujjingo nga ye abafuukidde ye mu bulamu bwabwe. Era kinadde njagala okubuuza nti do you think bino abyogera bwogezi naye ye wawoolaba we yali afuukidde omuntu nsereko because kati yafuuse eŋŋombo ani gwe yali afuukidde nsereko? Teriiyo naawe eŋŋombo teriiyo. Anti bo kati kye bakozesa eŋŋombo teriiyo nti who is yo ani agikozesa omulala? Ani agikozesa omulala? Abaana bali ku social media ku Twitter bagamba who is yo nsereko, buli omu ali mu ku appreciating nsereko for being a true friend, for standing a true friend that led his friend to failure. Kati nze kankuwulireko kino abategeera bategeere abatategeera banyiigire. Bw'olaba ng'omuntu akaaba ennyo nga luwa omuntu atemuddwa oyo gw'osookanga okukwata oba gw'osookanga okuteekako eriiso ejjogi nga buli mulimu agwenyigiramu. Kikwega mu criminology by'ozzoosoma bw'oba okola investigation. Nakugamba omuntu yekka gwe tuyinza okunenya okusuula katolubwama mu byobufuzi bya Uganda taliyo wabula yensereko Muhammad. Ekyo kikugambye. So he's being overrated. Boyinza okunenya abaasula katolubwama. Katolubwama singa yasigala atambulidde mu kintu kye yatambuliramu ne ba nsereko bali ba Elias Lukwago. Osanga yandikomyewo mu parliament. So nsereko is being overrated. Musajja watumuleke abeereko mu mbeera eyo. Nze nakugamba sisobola kubeera MC nga nsereko bwe yali MC ku mukolo gwa mukwano gwange ng'afudde. Obugumu tonawo. Agamanyi mbangajjawo. Confidence tonawo. Mbangajjawo naawe. Nga n'okuseka nsekamu oluusi. Leka naawe. Nze ndabye ku bantu abafiiriddwa mikwano gyabwe. Abo oyo n'akugamba nti Junior etwalamu awo sisobola. Giro kyatwaza. Olaba Abe Mukiibi mukamange Haji Abe nga kimususseeko atuuka n'akaaba. Nze sirabanga ku mukamange Abe Mukiibi ng'akaaba ne mu firimu zonna zaazannya. Ne ku olwo ya breaking muganda wa. Nkubuulire. Naye tetwala olaba ng'omuntu akola ennyo emirimu n'olaba omuntu afiirawo akaaba nnyo nga waliwo omuntu atemuddwa omuntu oyo mutunuuliranga nnyo. Ate gwe kankubuuze n'okukubuuza kino pulezidenti abantu ababa battiddwa nga battiddwa basirikale ba gavumenti tawaayo mabugo? Awaayo kutandika ku bukadde obutaano. Naye ng'ate kati ne ku Zebra Ssenyange era baawaayo amabugo. Naye ani yata Zebra Ssenyange? Babyakwerinda. President yasitugamba mugundi mu address gye yali awo yali eyeggwanga. I was briefed and then they put him out of action. Gwe batekinga out of action talina wadde akakumbi ke yali akutte mu ngalo. Obutegese kugamba. Yes sir. So abatuwuliriza mwegende mwe ndiga ezituula ewa Bujjingo Mukama Katonda abansaasirire kubanga abamu muli innocent naye awuliriza ekigambo kyange n'osigala ng'okyali kyekimu gwe weenenyanga wekka. Nkiddamu bw'obanga obadde tokiwulirangako kiryoke sigala ng'otudde. Naye bwe mbanga nkugambye kozesa amagezi, kozesa obwongo, noonye wali kye bayita ekigambo ekiramu. Bano b'obuulirira omukulu yabadde ayogera ebigambo ebyo nga bakuba engalo nga mulimu n'abagamba wabula lwaki Kyagulanyi awaayo akakadde akamu, meaning they were happy, they were taking in Musumba byayogera. Beba abantu b'obuulirira really.
ababadde bakuba nenga kati gwe weerabidde bwe balinga baleese balaba mu maaso g'abantu ne baleeta ne mukama waffe Yesu Kristo omusajja yali Piraato n'abagamba bannange nina wana abantu babiri nina balaba omukwasi w'abakazi omutemu omubbi nina ne Yesu atalina musango mbateeraani basabaani kati bano abantu mu buli mulembe tubeerawo n'abantu abo abatalaba naye ng'ate amaaso bagalina abatawulira naye ng'ate amatu bagalina ng'engalo bazirina bazikosa mulundi gumu gwokka kuba naye munnange era ne mubabeeramu osangamu abatakubye n'atunulira oli neebuuza katono oba engalo akubye zaaki era bw'obanga obadde olina engeri gye weegenderezaamu abamu tebadda mu saaviisi eyandibadde eddako lwakubeera waŋŋamba emabegako nti wabaawo abapange abaleeteddwa ng'ogwabwe gwa kukuba ngalo to motivate others okukuba ngalo abo babeeramu naye tugende ate tebabeera mu kifo kyekimu babeera beesudde babiri babeere ate bakuba engalo abalula engalo gwe amulinaanye n'otakuba ayinza n'okukuba oluyi obubadde obuli mu makanisa agamu ge mulowooza okuba nti no galina ebibiina bwe muli buzuula ne mubugwamu bulungi nnyo mujja kukkiriza nti enjiri ennamu mu makanisa g'abalokole eri mu bifo bitono nnyo kibaita enjiri ennamu akuba engalo ne zikumotivatinga naawe kennyini okukuba ng'olaba gwaswala naye nga bw'omubuuza lwaki tukuba engalo naye agamba nange simanyi era bwe baziwulira nga tezinoze ng'aduumira zikube zinoge ngeri y'ekibiina kye kyeyongera okukuba bwe tunuulira kati abantu abagenda ewa Bujjingo ojja kwesanga nga 70% gwanga eri Banyarwanda ate awo tosusseewo nnyo gundi gwe nkikugambye gwe bw'oba oyagala gendayo Sande tebajja kukugaana gendayo oba tumayo omwana ombuulire 70% kubasabira kati ewa Bujjingo Banyarwanda banoonya Katonda bamunoonye naye bwe twali tusoma katikisimu batugamba nti no Katonda ali mu ggulu ne mu nsi na buli wantu wonna nze Matovu nasobolanga okuva ewange ne ŋŋamba nti olwaleero ngenda kusabira Lubaga Cathedral ne ŋŋamba nti leero njagala genda kusabira wa Pastor Wilson Bugembe ne ngenda ne nsabirayo ne ŋŋamba leero ngenda kusabira ku Baki Valley nga kyempulira kyenjagala kyekiri ku mmeeme eyo kyekiri ku mutima naye abantu abo abawaayo ekimu eky'ekkumi nze munnaye kankuulire wamala nze neebaza Katonda gatandisappointinze wadde nga bino ebisikasikanya eby'oku nsi bingi ebituteekebwako abantu betugezaako okutakkuluza ku bantu naye nze nali neebase n'okwebaka lumu n'ensaba Katonda nga ngenda okwebaka ne mugana ne Mukama wawe nina okuteeka ekimu kyange eky'ekkumi kubanga mpulira waayo ekimu eky'ekkumi waayo ekimu eky'ekkumi osanga omuntu ng'awa ekimu eky'ekkumi buli lunaku naye nga tabuuzanga Katonda ekimu kyange eky'ekkumi nkiweewa okimanyi nti nno Katonda akulaga wa olina okuwa ekimu eky'ekkumi oba omubuuziza omanyi kino nakyogerako era ndowooza oba twali ku mukutu guno oba nali wakimbowa neŋŋamba abantu okusoma Zabbuli ya 50 ey'okwenenya ne mbasaba n'obujulizi naye ne kino kankibagambe era abantu abakkiriza mulivayo ne munjulira tekigenda kiyinza obutabeera mulundi gumu kinaava ku conviction yo ne Katonda gwe buli woba ogenda okwebaka mubuuze Mukama njagala okuwa ekimu eky'ekkumi naye nkiteekewa mu busobozi bwange naye nkiteekewa nkukakasa ajja kukubuulirawo okiteeka nze neebaka nandeetere kereziya ey'erubaga neŋŋamba Mukama ddala kyeki n'ekifo mwe nnyina okuwa ekimu kyange eky'ekkumi neekomawo era mu kirooto nga nzizemu okwebaka era okuva ku lunaku olwo bwe naterekanga ssente zange ne ziwera nga nziteeka mu bbaasa
sifaayo oba father waali oba taliibo nga ngenda erubaga nga nziwaayo. Yes. Kirungi nateekangako amannya gange abaagala okunoonya records mugende munoonye records okuva mu before lockdown. Olaba oba tebasangeyo amannya gange erubaga. Naye luli we nagendanga buli we nasabiranga nga baga abalina ekimu eky'ekkumi mu kiweeyo kimu eky'ekkumi eyo nsigo tomalaga ensigo tebamalaga kisiga mu buli ttaka. Yes. Osobola okuwaayo ekiweebwayo naye kye bayita ensigo olina gisiga mu kye bayita ettaka eggimu tomalaga waayo. Yes. Wow. Ekyo nno nkiyize. Saba Mukama Katonda akulage wa olina okuwa ekimu eky'ekkumi ne bw'obeera mu siraamu nga ogamba genda mu kkanisa ya mulokole bw'akugamba nti zakaayo giteeke wano w'olina okugiteeka. Tokiwakanya gamba nti ebigambo by'omusumba bye bingambye okuteeka wano ekimu eky'ekkumi nedda ate nga Katonda ajja kulaga wa olina okuwa eky'ekkumi mu birooto oba mu vision nga weebase ojja kukiraba era bw'onookiraba Mukama mubuuze kino kyekifo ekituufu mwe nyina okuwa ekimu kyange eky'ekkumi era ajja kuddamu akulage era ajja kikumyawo nga kiri clear, very clear. Matovu nga tumaliriza programu ey'olwaleero mu bubaka bw'omusumba Aloysius Bujjingo kuba yalinga alaga nti ne bannabyabufuzi basusse obunnanfuusi, they get a lot of money and at the end of the day they don't give back to the people. Don't you find any valid points mu bigambo bye yabadde abuulira bye yabadde ayogera? Obunnanfuusi bwa bannabyabufuzi ofuna kiyitirivu. Kakati omanyi nze Bujjingo simulowooza alimu kigambo kyonna kiyinza kuzimba nsi kubanga ye alaba nsobiza abanne talaba nsobiize. Mu Uganda tewaliwo kkanisa ekuŋŋaanyizza ssente mu bagobeezi baayo nga kkanisa ya House of Prayer Ministries International. Bwe muba mumpakanya njagala mugende mu makanisa gonna mufune audits olabe mu bbanga ery'emyaka 10 ekkanisa esinza okuŋŋaanya essente nnyingi okuva mu ndiga zaayo bw'ebanga eyawuka ku House of Prayer Ministries International nja kujja nkyetonde. Ekyokubiri ekireetedde n'abantu okuba nti bwe balwala bwe bagenda mu malwaliro tebakyaliyo ddagala be bantu abalese amakanisa ge twandiise agali ku musingi nga bw'olugamba ogw'obukatuliki Anglican oba Orthodox ne baggwera mu makanisa ag'abalokole nga ssente ezandibadde zijjibwa mu ministry ne zigenda mu malwaliro kubanga abasajja bano baali bagezi nga bamanya nti omuntu bw'abanga aleeta ekimu eky'ekkumi tusobola okuzimba essomero, tusobola okuzimba amalwaliro, tusobola okuzimba ze twandise youth centers mwe tubangulira abaana okubanga bakola emirimu. Ebyo kati byafa olw'ensonga sponsorship yabyo eyandibadde ekibbo mu kkanisa oba mu kereziya tekikyavaamu ssente. Ne muddira ssente ne muziwa omuntu omu ne mumugaggawaza n'atuuka n'okubaduulira mu abali mu kkanisa naye nga mumukubira engalo naye nga ne byayogera mulinga abatabitegeera. Nze obugagga obwange bwe nnina teri agenda kubunzijjako naye nga wabujjawa. Emmotoka eyange gyenvuga teri agenda kuginzijjako. Emmotoka eyo gy'ovuga tubuulireyo omulimu gw'okola mwe wagijja nga si kabbo. Ennyumba eyange mwensula oba gyenzimbye amaka agange gennina teri agenda gajjako. Ebyo byonna byansi mpewo biyita buyisi tubireka ku nsi ne tugenda nga bwe twajja. Kati nga mmaliriza njagala okubuuzaayo omuntu asomera ku Kanani oba akeera ku Kanani oba ogenda mu night prayer oba ogenda mu lunch hour oba ogenda mu overnight njagala ombuulire ku buweereza bwa House of Prayer Ministries International waliwo ba mulekwa bameka abalabirirwa Aloysius Bujjingo nga bw'okiraba ku lighthouse oba worship house ewa Bugembe. Nina programu gye nakolako wano ne nkugamba nti omusajja gwe bayita Robert Kayanja olwaleero mu bantu b'oyinza oga nti asomesezza alina n'abalamuzi
alina ba engineer Robert Kayanja Yobola alina ba evangelists nga yabasomeseza okuva ku zero paka kukubeera nti omuntu asobola okusomesa ekigambo n'abeera ba mu Bible school n'asomesa abalala okusoma Bible. Yes. Alina abasuubuzi babangudde. Obusuubuzi bwe nandiyise obusome business administrators and most of them bafunye emirimu. Abaffe soko tuwulire mu myaka 10 Bujjingo gyamaze ku Bati Valley Theatre asobola oba gyamaze nga aweereza gisuka mu 10 asobola okutulagayo abantu babangudde mu eri eyo gamanti no baweeredde basomesezza nga katusobola gamanti no ono yatikiddwa ng'eyamusomesa okuva maybe mu secondary paka wamaze university ya Aloysius Bujjingo nga n'ababe bennyini beweeredde. Kusente zaalina kuba zirina. Ebyo bimulowooza nti agenda kuzimba Pentagon House nze mbasaasidde. Yagambye sente azirina. Mu January omusingi gutandika bayinza okutandika ku kale omusingi kagutandike Mukama Katonda atuwa omukisa gutandike nga weetuli kagutandike anti bwe gunaatandika awo muzisonde bupya. Mukama abawo omukisa nga muzimba ennyumba ye. Oba yabagambako nti no munzimbire ennyumba wa Katonda bagambako nti talina waabwe yabulwa waabeera. Anti Bujjingo yagamba ebyo ebizimbe si ekkanisa gwe mubiri gw'ogoloza enjiri gye nkugamba si yagyogeranga. Okay. Yagamba nga abantu mugenda mu bizimbe ne mulaba amataala ne muggwamu ne mulowooza nti no ebyo bizimbe buildings ekkanisa ya Katonda ye gwe atuulamu gwe n'okola eby'ensonga bye yalagira n'otayenda nga nze omusumba wammwe bwe nayenda nendikawo omukyala wange ow'empeta n'ensuula eri empeta nesigaza nga nentandikawo kubeera nga ntambula nyenda buli muntu andaba ndi mu kivumo. Ebyo nabyo yabissa mu njiri byeyogera nabyo yabissa mu njiri anti kati eyo enjiri eriwo olwaleero ey'obwenzi mbadde mmanyi byonna yabissa mu njiri nti ye Votege anti yakugamba yeekaalu ya Mukama yeggwe omubiri gw'olina okugola ekyo ky'oyagala Katonda obutukuvu bulina okutambulira mu ggwe. Kati njagala ombulire Bujjingo era nakugamba Mukama Katonda nsaba aleme kuwa makula mwana mu kaseera kano kuba omwana oyo ajja kubeera mwana wa kibi. Bastard nga mwana wa kibi. Omwana azaaliddwa ebweru w'amaka ge twandiyise amagatte abeera bastard abeera mwana wa kibi. Sikinyumira kulaba mwana nga aboolebwa azaalibwa aboolebwa ne bw'aba azaalibwa kukakasa omwana we tasobola kuwangaala kuba naye aba atya gy'alaga tasobola kuwangaala era asobola okumuzaala n'afiira mu wiiki emu oba mu wiiki bbiri mukazi wattu ate n'akaabira bwereere. Naye kya mukisa mulungi ayinza okuba nga ekyo yakivaako nakkiriza embeera eriwo. Tosobola kuleeta njiri olw'okuba nti gw'olina w'oyagala okuyita n'olw'okugamba abantu muggyeko empeta olw'okuba gw'ogenda kale ng'ogenda kwenda n'osiibisa abantu tugenda kusaba ennaku 14 ate bwe tunaazivaako tusibe endala 21 kubanga tulina okwetegekera overnight okusiiba. Mukama Katonda akuweereza oyo asiiba tebalagira kulagire nga bonogamba nti no tugenda kukwata nseenene. Okusiiba kiva mu ggwe okiwulira. Oyinza n'okuba nga ogenda kubula wakanga okusiiba tokuwulira naye n'osiiba olw'okuba anti tuli mu nnaku 14. Okusiiba tekuba kwa kikungo tekuba kwa kisinde. Okubalagira okwo tugenda kusiiba ennaku 4 kakati tugenda kusiibayo 15 kakati tugenda kusiiba bo basiiba bakogga gwabalagira amatama galinga gaani. Otegera kyekugamba essebo era takigeza n'addamu n'asiibisa abantu emmere nga makula akyali mu bulamu bwe. Ekyo Mukama Katonda alimusitulirako omukono ogw'amaanyi
kuba liba alaba nga asiibisa abantu abali innocent nga ye yennyini atambulira mu kibi. Ng'ate watugamba ye tasiiba. Ate asiibisa abantu. Ng'osiibisa otya abantu? Ng'oli mu kikolwa kya bwenzi ng'ensi yonna ekiraba nti ekintu ky'otambuliramu kya bwenzi. Lwaki oba obasiibisa enjala? Naye n'abantu kale bagibasiibye mmwe munaamanya. Obavuddeko. Mwe batasobola kwetegerera. Mwe batasobola kutegeera kufuna mu bwongo n'ogamba nti mu butuufu kino kyo kyagambye. Kirowooza nti Andrew Rolda omu ku bakuŋŋaanya Bayibuli ezaali zookeddwa, sirowooza nti akyaliyo ku Kanani. Simanyi oba akyaliyo. Omanyi waliwo ababeerawo nga ye afunirawo, kati nga onogamba nti oli musajja abeerayo afunirawo abawala baanaakwanirawo. Oyo abeereyo kubanga aba ali mu mafuta ga mukama we mwaba atambulira mu bwenzi. Abaagala okubba abakazi b'abannaabwe musobola okuddayo ne mubeerayo ne babawa ku bukodyo. Abasajja abaagala okwefulira bakyala bammwe musobola okubeera mu njiri ne babawa ku bukodyo. Naye omuntu ayagala kye bayita okuzimba amaka, omuntu ayagala kye bayita okuzimba okukaanya obumu, okukwatagana, okukolagana, nze nandikusabye n'ogezaako okusaba. Buuza Mukama Katonda ndagewa, ajja kukulaga w'olaga. Okay. Ekisembayo olwaleero. Yes, sir. Neno njiweerezanga warning Bujjingo ova ku Bobi Wine. Bujjingo nkiddamu okwogera Oluganda tekikufuula Muganda, tekikufuula expert mu nnimi za Luganda. Bujjingo ova ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Maama taamugireko yadde omulako muli ow'emyoyo oba okumuwabulako ye taawabula. Amaketinge ina project ye alina okumaketinga afe ku mudaala gwe. Ate Kyagulanyi tagenda kuvayo kumuddamu. Kyekigenda okumwewuunyisa. Eryo eddagala lyabo ye Kyagulanyi yalifuna dda. Tagenda kuvaayo mbw agenda kumuddamu. Bayimanyi Musumba Bujjingo na right yonna okubuulirira n'okuwabula omuntu agamba era yaga nti Kyagulanyi amwagala nnyo kuba amuwabula. Kati asooka awuliriza ebyo muwabula. Kuba kati awo amala biseera alinga omusajja eyasomesa omwana we mu international schools, omwana agenze mu international schools, only to come out as a graduate as a host mu mabaala ag'ekiro abantu gye banywera omwenge. Naye nga wamuteekamu ensimbi ng'osasula $1 buli semester, bali abaana basomera mu semester. Kati olwaleero ng'ahostinga mabaala nga banogamba nti mubayita mukyabo ba MC ba mabaala. Simanyi nabbamanya kuba sigendayo. Naye gwe kuba kafaananyi omusajja investment eyo yonna gye yateeka mu mwana ng'asasula $1 oba mmeka omwaka semester. Kati ng'omwana we abeera MC mu bbaala n'ahostinga abagenda okunywa omwenge, as if that was also another profession. Sinza kukkiriza kusukkawo awo ssebo. Naye nga gwogambye olowooza nze mbadde nkyayagala okuyeeyongerayo. Sinza kukkiriza kusukkawo awo. Oweerera otya omwana ng'osasula thousands of dollars per semester. Nga omulimu gukola kati ne gundi bad black aguzaala batasobola kugukola. Tetujja kusukkawo wano eno y'omukulu Aloysius Matovu Junior atakumira mpeera batukumira ayi Katonda. Kuma maaso moogi. Uganda y'enkya